Olumaze okufuna amawulire nti akakiiko k'ebyokulonda kamuwandudde mu lwokaano, Mathias Walukagga ayise olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kya National Unity Platform e Kavule ng'ali ne Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya. Walukagga abadde mukambwe ennyo, this time round ayogedde n'Oluzungu era wano wategereza kikyazzaako. Remember, ebula omwezi gumu tugende mu kalulu, ekitegeeza nti ballot bali mu kuziprintinga. Kino kitegeeza Walukagga alina ennaku ezitasukka 3 okumaliriza ensonga zino asobole okugenda ku ballot. Njagala owulirize kyazzaako Walukagga. Mujjukire ensonga tukyalinze ruling kubanga naffe twakola appeal ne tubagamba musobola mutya okuvayo ne mutuwa candidate. Bwe byali mu district ya Mubende mwala wa kye bakola kandi bakwata ne bagamba nti kimanya alese empapula nga njigire ne bamukwata police immediately ne mutwala. Naye kaakati oyo eyajingirira bwe bakozesa ne bamuwa stamp yaffe ali Butaala tebalina kye bamugambako. So byonna biraga nti bino Electoral Commission teri mu kukola kyonna kyonna kiri mu mateeka bwe bali mu byafuzi ebiyamba Mwami Museveni ne system ye. Mwebale nnyo kampite candidate naye ababuuzeko ababuulire ekintu. Erinnya lyange nze Walukagga Mathias. Olunaku olwaleero tuli wano ku kitebe oluvannyuma lw'okulaba social media nga waliwo ekiwandiiko ekitambula nga kiraga nti banzije mu lwokaano lw'okwesimbawo mu mpaka palamenti owa Busiro East akakiiko k'ebyokulonda kenyini akansunsula ate era kekagamba tikakoze ki anzijeemu nga beekwasa nti obudde bwe nagendako okufuna nomination oba okwewandiisa nti nalina certificate y'amatwa age entry aptitude test ngeri expired oba ng'eweddeko. University bwetwaliise nga maama w'omwana issuing authority eyazaala omwana University Uganda enasomera naye ne bawandiikira ne bagamba nti tukiwa ekiwandiiko ekyo emyaka 2 singa omuntu aba takyeyambisizza kweyongerayo kusoma mu isomo lya university n'ebirala kibeera expired naye kasita akikozesa neyeyongerayo kisigala kiri fani ekikyakola. Nze natuula mu nakusomeza 25 Ogwokubiri 2023 Ogwomukaaga ebibuuzo ne bikomawo nga mpise mu Gw'omunaana nefuna admission ku St. Lawrence University wayita emyezi 2 zokka. Kati era ndi ku mwaka gwa 3. University zonna zibawandiikira kiiko k'okulonda IU za St. Lawrence. Ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated, and it was equated successfully. Neberanga empa equivalence ya senior 6 ku Honorable Rwashande bwe bagitunuddeko bagambye makyazo omuntu azze nayo nga eri authentic tewaliiwo kye tuyinza kuddamu ebaluwa esembayo. Kyokka ate ku Walukagga ye bwagireese ne bagamba nti ate ye si ntuufu. Kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyatuufu eyakola amagye mu 82 nange yakoze mu 2023 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali. Banya Abaganda bagamba nti twalinga kyerabira olugero amasomero weegali gavudde ne gawandiika ebbaluwa ezijja. So eno gitwala nga okusalawo kwabadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka. Nga mukama wange esigirwa abannyonnyodde tugenda mu High Court ebeere nga egenda okutaputa ekintu kino abirisiza ezo universities zesomeddemu sizakwewayiriza babeere nga bakitaputa manyi bajja kigoba. Era abawagizi bange mwenna mbagumya aba Busiro East akalu kaffe gye kali ku 10 kasigale nga gye kali. National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko. Nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nti nesimbawo nga mayiwandiiko tebikola kikyemba nnoonya. Nengamba nti ntadde town council gena mu parliament gye mmanyi ekyetaagisa okugendayo era nga mbirina ate yo
Electoral Commission yakoze muzannyo gwayo n'abo benvuganya nabo kubakkiriza bagaana bwe bampita baali bakutaano sijukira date nengene ne kanso yambibwa kanso Nalukoola Abubeka nayogera n'omu kuba lawyers wa Electoral Commission besena kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yatwala mu Kasenge n'agamba nti kkiriza bagaana omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Sseggona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente so ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Sseggona abafuna bulungi kiringa kwefulukuta bwana akuwaabira CBS yebe mutumye so mu bufunze nga kwefuana wabira redio endala nga mukozi ku redio endala CBS yebe mukozi ki yebe mutumye so mu bufunze mubere bagumuze cyali mugumu nyera munda bandi mugumu nnyo ni mugumu nnyo sira buzibu bonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu high court so ebigambo byange nayogedde binyiraye ebisinga mukama wange abadde abikoze ki abyogedde SG obudde bunaabamala okugenda mu kooti basale obudde bunaabaweebwa ekyo nti byonna manyi na plan naye mu ngeri eri evil kubanga bamanyi kyebagoba nga bwe walaba omusango wa high court bwe twagutwalira ne bagamba nti ate mukuleesereeti naye nga decision ebbaluwa ezo ze bawandiika koolo lwe twali tuzifunye kakati kyova olaba zino decisions tebagala ziwa mangu tetusobola kufuna justice naye nga bwe mbagambye eno ensonga ffe tukihandolinga for example temwatulaba juzi nga tuli Masaka we batuwa candidate twakwata candidate waffe omutuufu ne tumulaga abantu ne tubagamba ono ye candidate waffe omutuufu e Masaka eyo kubanga Electoral Commission bwe bevuddeyo negamba nti bo balese candidate waabwe mu nsonga eno ekibiina kigenda kutuula coming up with a political decision, political stand on this matter, and that political stand is going to be announced to the nation very soon. Okay, thank you so much for contesting as a member of Parliament to represent the people of the constituency. Today, all what I need to say or to tell the public has been said by my boss, the Secretary General. Mine is a question that is there any university in Uganda you know that can admit a student who is not having a certificate of senior 6? The answer is no. I studied for the mature age aptitude test in IU in 2023 and I passed. I obtained 54%. The pass mark was 50, but I managed to obtain 54%. After 2 months, I enrolled. I joined the Central University, and I'm there doing the Bachelor of Public Administration. In June, I'm going to be graduating. The Electoral Commission says that by the time I was nominated, the certificate of mature age entry had already expired. The issuing body, the university, IU, where I sat, the senior 6 from, came up with a document telling the Electoral Commission that that document only expires if someone fails to enroll to go for further studies. For me, I did it, and I'm doing the as I've told you. So, I want to assure, and the National Council for Education also included in my academic documents. This is the equivalent of senior 6. For Honorable Washande, when he took this certificate, they said that much as someone is having this one and it is authentic, they cannot say no. But to me, because I belong to National Unity Platform, it is not working. So I want to tell my people, the voters of this constituency, that be strong, don't be discouraged. The one who is behind all these games, you know him. That is Honorable Sseggona. I want to be clear. Because the manager of Honorable Sseggona is the petitioner, the one who called Kalimiro John. He lives in Wakiso there. The petitioner, and Honorable Sseggona is behind that.
And one of the Electoral Commission lawyers, my friend, I don't want to mention his name. When I went there, the day I was invited, he also told me that Honorable Segona took a lot of money. The tribunal was bribed, was given a lot of money. So this is, in conclusion, this is a political decision, but we are going in courts of law so that we can get legal decision and justice. Thank you.